Enkambi y'ababondabonda ey'Ekiyandongo erimu abanoonyiboobubudamu abasoba 15,000 abadduka entalo mawanga ag'okumuliraano okuli Sudaani, South Sudan ne Democratic Republic of Congo. Abdulrahman Elham okuva mu ggwanga lya Sudaani omu ku bano era Nakaza Dono tumusanze atatenkanya makazi ng'asiba muli okuzimba akayumba kato yafune mwakyamira. لكن هنا ما في شغل ما في حياة صعبة الأكل ذاته بمشكلة هنا قروش ما في يعني فرق من هناك بعيد. Kabuyonjo y'olukale muli wala ekimukaluubiriza ne bawalaba okugendayo naddala mu matumbi budde. Natuuka omwezi gumu emabega nze ne bawala bange tetulina kaabuyonjo. Nalina okupangisa omuntu n'asima ekinnya kino okwewala okugenda mu y'olukale eri ewala naddala ekiro. Ng'omuliraano bwe gwokya ebbiri ne munne Mohija Isa ayita mu kusoomoza gwe kumu. Ono alina abaana 3 abali wansi w'emyaka 10. Buli ku makya nzuuka kuyonja okwetoloola weema abaana bononawo mu kiro kubanga tusobola kugenda mu kaabuyonjo y'olukale mu ttumbi. Okweyamba mu nsiko kyafuuka baana baliwo era ne kakutanda n'osala embeerayo ko wejjusa ekyakututteyo. Abamu tebalina kaabuyonjo, abalala bakozesa zikaabuyonjo ez'okumulirwano ez'olukale. Okusinziira ku kitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku babondabonda ki United Nations High Commission for Refugees oba UNHCR okuva mu January okutuuka mu May w'omwaka guno ababondabonda abapya bawera ddala 15,017 beegasse ku nkambi eno okuva e Sudaani ekyongedde akazito ku kaabuyonjo entono eziri mu nkambi eno. Bwe tuba turisiivinga ababondabonda mulimu abajja nga bakadde, mulimu abajja nga baliko obulemu ku mubiri byabwe, mulimu abajja nga baana nga ne bwoba ng'obawadde ebisima tebasobola kusima. Ismail Mohamed Abdallah nga naye yajja kuno okuva mu Sudaani mu mwezi gw'okusatu agamba nti yasima kaabuyonjo ye nga tamaleeko ne yalukale kyokka eno agigabane ne balirwana abe 15. I have got neighbor here, 2 family, they use this with me. I cannot refuse to them because our neighbor we stay in one camp and majority of them we are refugee. Okusinziira ku mutindo gw'ensi yonna abantu abatasukka 20 be bateekeddwa okugabana kaabuyonjo mu mbeera ey'amangu oba emergency. Kyokka mu nkambi y'Ekiyandongo si bwe guli kubanga osanga kaabuyonjo emu ng'ekozesebwa abantu abasukka mu 6. As I speak, Kiriandongo refugee settlement is at 56% sanitation coverage. So that is indication that 56 out of 100 households have latrines. Abakyala, abaana, abakadde n'abantu abaliko obulemu be basinze okukosebwa olw'embeera y'obukyafu. We have people that we call persons with special needs. These could include the elderly, the chronically ill, and there are those that come when they are still minors, and these might not have the capacity to excavate their own individual latrines. So this becomes a challenge because when we look at the criteria that we use, we always do sensitizations and encourage the community to also have an initiative before we can provide the dome-shaped slabs. Okusinziira ku Joel Kagodo, akulira eddwaliro lya Panyadoli Health Center 4 eriri wansi w'ekitongole International Rescue Committee, embeera y'obukyafu yeviiriddeko endwadde z'ekidduka n'okweyongera. Nti mu wiiki enamba tuyinza okubaamu n'abantu nga katugeze 13,000 project yonna bwe tuba tulabye, naye nga ebitundu 3 ku abo baba n'endwadde ezeekuusa ku ndwadde eziyinza okuba nga zireetebwa obutakozesa kaabuyonjo bulungi ekikuviiramu endwadde ezeekuusa ku butakozesa mazzi bulungi oba obutakozesa mazzi mayonjo. Nalongo n'ataagadde kulaga bwenyi bwe newankubadde okwatula amannya ge tumusanze mu ddwaliro lya Panyadoli Health Center 4 ng'ajjanjaba abaana b'oluvannyuma lw'okukwatibwa ekiddukano. When I came to the hospital, the baby was tested. Malaria was negative, but the diarrhea, babies were diarrheating seriously, watery. Kagoda agamba nti wadde bingi ebiviirako ekiddukano okweyamba mu lujjudde n'okugabana kaabuyonjo byongedde okusajjula embeera. Obulwadde buno obusinga businze kubulaba mu baana bano abaavula kusingira ddala okuva ku mwaka gumu paka ku myaka nga 7. Ekitongole kya Lutheran World Federation ekikola ku by'obuyonjo mu nkambi eno kyakagaba ebisaanikira ku binnya bya kaabuyonjo ebibira ddala 385 okuva omwaka oguwedde okusobozesa amaka okuzimba kaabuyonjo ennyango ez'ebinnya.
government standard is to have 100% coverage of latrines. So this means that we are not yet there with a 56%. So if we could have this number of slabs increased to cover at least 85% of the entire population, we would be good to go to meet at least a UNHCR standard. Ebbula lya kabuyonjo ezimala mu nkambi eno bye bimu ku bisoomoozo ebikyazinya oluguja abaddukanya enkambi eno olw'abanoonyi b'obubudamu abatuuka buli olukya ekireetawo obwetaavu obw'amaanyi okulaba ng'ekizibu kino kinogerwa eddagala. Habert Kamoga, NTV.